omwana yagambye omutwe gwa Shalom bategulabwangako. Bangambye bamusazisizza jirita. Ebitwe gy'amawulire gino gye bayogeranga egyagataliiko nvufu gye giri ku mutwe gwa Shalom. Gwanaafulumya mu bujja bate bukyatambula. Ajja kubulaba Shalom naye ajja kumanya tubadde tukola kantu. You can understand our sister. Tubadde tukola kantu munna ate kati gwe tuyinza okwogerako. Naye Ekomera lino nesina gwe byagaliza tubako. Ekomera bannaye Ekomera basajja babeere bakambwe nnyo. Mwongere okubeera abakambe kubanga abakazi gye balaga kati ebipande bigenda okuddako omponyeza abadde tantuusa ku ntikko. Kwongera kubaswaza buswaza. Akati kinako bagenda kukuba structure y'akantuko. Bagiteekeko mwana oyo aba akiwanika. Okategedde bulungi. Bateekeko taata baka omwana akaleeti. All right, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket. Jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy. Jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya. Basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale mama omulungi. Mbadde njagala onkoleko kuba ate kati. Kale mama kuba toyinza waako omu. Jaden nno bamugjeemu. Gundi ali wakwata ssente za Jaden tezibeereka nazo. Nina ko nogundi yimiriddemu. Kibya kisiru kibyoyogera. Bandetira ssente obuza mwakagenda ku mpewo. Nva kuba luseketeekayo. Tukwe tuli. Ne koti sajja agadde. Ntojagadde naye ne koti. Nene nso mpeyo nange nyamalemu. Ife nkanko yambalemu. My blazer. Kwegayirira batakwagala kubanga ebyokola bya kisiru bampadde ye antu badde babiri nedda mukwano obadde oyogerera omukazi ebigambo bingi okalo bwagaano nga kati ogenda zigenda nazo zonna zino sente zange my blazer soko kakati gakano kabasawo ate yambala tusaagala kajanja. So Gibbs Briders. Nakonda be. Amina olubuto olubuliramu. Omanji kuota niko gikoleramu. Nasemba jja mu ddwayo na ne olaba uniform eri wet. Naye ina kuba this but it is kiyamba naye era nawe kino kikuyamba kubanga olwebo lwamba togira mote. It can be like tukole bwetu ku myaka gye nnina kandi bwe naafa nga toluli nawe leka kukola bya kisiru katulange edduuka ate bw'olifuna baana be baliyo babange bange mukama wange saba konsonyiwa kumanyira Gibbs Briders. My blazer. Olyocha my blazer. Katwali agamba naye katakoze byaki ebyekisiru. Ati munange fengeri je tukitagera kwambala t-shirt ndi wano twambala empale. Twambala shali ate twanditadde kochi. Kati kano buli ajja buli mukozi wano zayambala. Ni material nga bwa rais. Material wa bei tomumanyi nga bwagula di material n'otunga ki. Wakula material n'otunga ki. Siliki.
Wali obadde oyagala waki? Luno si lwe Luwande. Obadde oyagala gweki? Wa material omulungi. Mugule omukozese ku uniform zo. Kandi bwe buzibu kati otandise tondo wala. Nedda mukwano. Malire edduuka oliraba. Njagala buli wenzi janga lwekye kati essinja agadde. Yeeyongedde. Ate obukopo. Evudde ku 7. Kala shayi buno bwe buzibu nganso okuleeta. Amaanyi g'otadde wano. Obukopo bwo bwagadde. Amaanyi g'otadde wano. Buli batunula kuffe balowooza naffe ge tulina otteekamu. Kakati buzibu. Era kati buli alaba amaanyi gano nza mpita mu kopi. Ate kati gwe tosobola kukolera kati tumanyi by'olina munnange bizinesi zo tezeetaaga llanga. Kati kizibu kye nnina okwesiba ku bantu. Simanya wakyusizza emmotoka. Ngeno ndala ngeno sigimanyi. Tusava mu kisumuzo n'enzira mu kisumuluzo ekyali eri. Kiki otegeeza tusava mu kisumuzo n'odda mu kisumuluzo? Emusensa sister olina kati kudda mu sensa era mmotoka gy'odda mu yina bba ya sensa. Gwe kwata ono wa dry cleaner akime gawuni. Maama abadde ako. Ndaba ekinga. Ne gawuni zeeyongedde. Banaye mujje wano muwagire Zubedah Shamimu Mayanja avudde wala eri mu Diamond Production. Sigendangako mu Diamond Production. Ali mu Streamline. Oyogera nnyo ebigambo bingi. Tewako akatolo bwangu. Ate onywa kitono. Oyinza ozzirika. Nyinza ofuna kamunguluze. Ono mukubire oba si kyekyo gira essimu eno omukubire akimeno gawuni. Ayinza okuba alya. Onywa kitono. Ogamba oti mulimu yakunywa ki? Nkawoomako. Tutuula wano ne tulyanga bwe tulinda bakasitoma. Bane mwe bali sente za Jaden. Bava tuwayo wano emitwalo 2 ku sente za Jaden. Omukazi avuza amafuta ge najja. N'amuwayo 2 nange n'ampaayo 10. 10 n'agamba ompeeka 3. Mukwano mbadde nzimusaba nga weefuula corporate. Bannaye corporate bunkubizo. Buli kubyo ate oyina akajanja my brother. Naye ebintu embeera mbikugamba towulira. Naye amankatabo n'okwetiribosa n'akajanja kw'olina n'olugezigezi. Ebintu by'oyiza obukulu gw'olabika bubi. Kati ffe twabitandika tuli bato. Gushemi mwatandikira ku theater wotampa 5 sonsiddaka. Kati kikuze bukuzi. Nne ekintu kinene sayima kinene. Ze nkubuulira. Kubanga bibakula baga mwatambuzanga ebigere mukira ku nimba. Olabanga ekiri mayina naye kinene. Agala gawuni. Wabula bannange. Sirisa ku kimwa. Emikolo gyafuuse emikolo musi. Emikolo gyafuuse emikolo. Tugenda mu gwa Bad Black. Pozi nago gyeguli. Mikolo gyafuuse emikolo. Essaawa yonna kati omuntu oba muwasa essaawa yonna. Era buli omu kebera ku mwami wo. Buli omu kebera. Ate wali nnika zino ez'enkukutu abanga ngoye za nnika tweyongedde okukola empitirivu. Ziri bwe za nnika. Ezo nga bwe zisimbye layini omwo. Oye nannika. N'olwo tuli mu kukola. Luyina omugole. Naye wannika. Shemi bantu nga bakwagadde nnyo. Bantu banjagadde nze. Naye my brother sitoma ne weekend era nina omukolo yeno gye batwala. Ne zino zonna zigenda zino. Kati wakasimba sayidi ki? Business nga zitagala nga zitandika. Nga zitagala nga zitandika naye kati nga Mukama tagitagaza nga nkolima. Ne wali okanojje newala obweru bw'ekibuga. Wandira by'eddogo e Kampala. Najja eno munnaze nali njagala bakasitoma bange bapaakinga. Naye n'erya shaliyo liraba liri wabweru wa kibuga. Bwe tulabangako omuntu business nga ofuna kasitoma najja n'atebera mu dduuka lyo bw'ati. Abaggulawo oluggi bw'ati n'afuna ekimwasimuza. Naye bannaye shaliya edduuka lya shaliya mugule ku shaliya bannaye erya shaliya ekikulu enfufu yasooka n'eryono paka bwe baakole ekkubo ne baalirwamu era lino wajja liwedde era kale ekyokubi n'erya shaliya tewateekawo maanyi nga wootadde wano wano obusungu waleeta bungi waleeta bungi wano otaddewo amaanyi mangi naye n'erya shaliya tugenda likolera branch etunula ng'eno naye beri bweti etogenda gaggawala nnyo nkulaba naye Mukama akebera mitima saagala bantu bansinga nnyo mugambe teddugala tageza n'atuseera kati nno ne bajooza aliwa ye pade
Padde kayiwa yazooza. Padde yazooza. Gwe ogamba otya? Ndi bulala my blaz oli otya? Mwendi. Oli bulungi? Sina tabbo. Amiina. Katonda ako. Gimulage ng'ogimuwanga bw'ogimuwadde? Kati agitwala bw'atyo. Gwe mwebale kuyamba ku Shalom Naye. Shalom. Mwebale tugezezzaako tugezezzaako. Ebisigadde tubirekera Mukama Katonda. Mwebale ddala. Kakati there's a sing oba it is not for us here. Padde kyoyagala. Padde teddugala ogiraba just kugyozaamu. Okitegedde Padde? Naye ojanguya enca. Ali etibeera n'ennamba ye olina omukubira enca omujjukiza agireeti. Bw'oseka ki? Naye alenze ninga abatemi ba nnyama. Nati kawalaata oli yabadde anyumye. Ani alina boots? Muleetere buleete zikyalaani. Naye na olinga bbi. Otonze tomuvumanga bigambo binene bwe bityo mwana. Mukwano gijje ntonja Samira. Otandika otya okutumya gambuti? Nfanedde abatemi b'ennyama. Pozi mpaka kofiira k'abasiraamu nsooke nkutemere kabirizi kiki? Ate jjuke babbira ennyama mu boots. Atema wano n'atema ku Baba Molini. Ani? Nantume. Era na butcha y'egulu. Yakola butcha y'ennyama ne bamutendera nti ye business esinga okukola bamubba n'ekitimba kitwala. Abantu kwagala kati Molini atume business y'ennyama yali agiyingiramu ng'agimanyiko. Molini ayagala nnyo ssente. Tokolanga business gy'otayinaako kintu. Kinagamba ku stabbu atakola business etalina mwana gy'anaakola. Gijjamu ekisikaati okimuwe. Awo buti olina obujjamu. Nite yaddugadde nnyo. Teyaddugadde naye ate erina omugole. Ate badde ku display wano. Oba nze ompa ogw'okuzooza. Byonna ogenda gikola Padde mumuggyeeko omulimu. Oyingirira buli omu. Ono Padde bye yasoma. Awulire fitina. Ebyo yasoma badde ogamba ki? Kubanga kati waba talina bbaluwa bw'atwala gawuni zaffe. Padde muntu waffe. Alina endagamuntu yakuwa endagamuntu. Padde yakola n'eri ewange. Muntu wange. Just olumu ankyankalanya. Twekyankalanya nze naye. Naye Padde nkuwoninga. Padde. Nego buli muntu omufitina. Akujjako sente nga mmeka. Gawuni agyoleza emitwalo oba mu 6 Ono akula nati. Sabuni amuka. Nati naggalawo. Naggalawo kati gwakola. Buli gawuni Padde gyoleza 15,000. Gula washing machine. Tujja kuwa emirimu. Oyingira mu business z'abantu oba mpalaata. Oba ne tubadde tukwogerako ne Kasuku. Oba ne business eyoza yo. Omanyi nga alinyawe kimwe omanyi business zino kati oyinza osanga business eno ng'olinamu 80 nga lwa balina 20 kati era noyagala babbira mu expenditure. Kubanga engeri gy'okomekerezaamu Padde kiraka amaguba tannaleeta bulungi. Ate Zubedah okisobola. Nga ne gundi eyoza yange. Ofaananyiko abazanyi b'akatemba abamu. Buli omu baategeka ekivulu. Buli omu n'afulumya tiketi encupule. Waliwo abakiŋŋamba kyali kivulu. Kyali ku Baativala awo. Nga buli omu alina tiketi z'ekicupuli, buli omu alina eziri ku black market. Oli otya? Tubaddeyo ne Kasuku ne tugamba gwe naye bakusiba tolumwa. Ng'oggyeko okuba nti tokola kantu. Naye kati oba olumwa nviiri ki? Ekinnuma kiri kye baayogerako. Oba ebirevu. Ebirevu babijjako ekiyinza okunnuma zalo kali ke baagamba. Ako kugamba nno okwenjula ebbina bakuba olupiira. Baagamba nti no bya bulimba. Tebakikola? Kuba natunagamba mulisa nti omuntu ebbina lyange bwe ntyo. Ako ne bagamba nti n'otuuka ne bakunyigako saidi ze no teri kapapula. Neno batali kapapula.
neno baterika bakula n'ofuluma n'ogenda kati olina buuza Shalom ata kati n'osooka yabujuka tebambala boxer n'obeera mulinga oweewuuba olinga era kyenneewunyisiza bagambye basamba omupiira eyawangudde tonamenti neno z'omupiira gw'abasibe gubanga abadde ne tonamenti y'embuzi neno z'omupiira gw'abasibe owulira ngalo ze zikubagana lwaki nga bakubagana ndinda sebo Shalom yamala kuyeeyaani yate muvawala yayeyezaani ali muvawala teyasuze Ekomera nga ninajja muvawala yasuze luzira Kampala limandi nno muvawala ng'oggyeko ebyo mu America teyayogedde mu accent mpako ebyo mu America waddala yadinawusinga ayina passport ya America yadinawusinga Uganda njagala okutegeeza nti baasibye omumere gino emyezi December ne January oba oli mu Canada oba oli mu America mbambya nnumye mu kanzu ne kooti ate bambya maintainings kooti muvawala andi bakukwatira w'obeera bamusibye mu kanzu ye wadde wati nga twagala njaga mukuya simu gaye muvawala oli mu America kuba essimu era kati tulinza American Embassy tulabe kintu kye temwandi kyogedde bannange buli budde mwonna yatugamba mu December n'okuba onaabye wagwawo appointment sawa Shalom era mundeda yalinga nga Yokaana omubatiza Yokaana omubatiza yaranga okujja kwa Yesu teyaliiwo Yesu bwe yajja Yokaana yali tali ne tulinabeerako n'emikwano Simon kino kye tukola yabiraba talina ssimu n'ekyokubiri yandikoze eki balaba YouTube teriiyo mukwano Uganda wange omusibe ateekemu how to escape TV ebeerako TV zino mugane badde wifi yo kwayogera by'Ekomera bakusibawa genda aba aido mmera ba police post ntukujjayo kumacha je misango gye bakwata Enviiri bali sala ko lifaanana ki abasibe tebalidduka ne baba ogwo omutwe no tumumanyidde tukutwalirawo ku operation ogwo teguyigika nkugambe ne osi yegoba gwe sane ne bakusiba kala atoyo waba musa sane ne bakusiba osi yegoba era banyambi abasibe bamusibira muzunga yasaba munna akazuka mukoto akazuka kulumyemu kasaba yuweke bakwa gwe sajja basibye Shalom ali gwenno oli mukusaaga tobanze ngamba abantu Ekomera bali najja toligira naye olwanangako ne ligenda nze ku lwokusatu lwakubiri oba mandi eya weekend zinange baali bantwala ate nga wange w'amagye kikyate laira wallahi kyova nze mbaga nsiyatya mungu yakola ki tokyasana binyumya ku kamera ate gwange yajja nakumpa naye olaba omutiitizi atera okulagirira abajulizi bwe babaziika tobinyumiza nze nkubuulidde bamutiitizi omusajja kusema ebigambo yasembe buulira ogenda sasulira kye wakoze okyaza wayagala mukazi we era kantu mouse kalize naye kubuulira nabagambye buli muntu w'akantu beera nenanga muntu beera ne police nebbalwa erosinga ekuli wano kati erosi wange nada simumanyi kati twebuuza naye n'ekyokubiri kuba nino bw'owuliranga ekigambo wakyogedde nga tekikyaddayo kuba mangu simugamba wange nabadde nakyogeddeko ne mbadde nsaba kiveewo omulimu kiki nga baagala gusuula olwo kale kisooka akantu kano kaafuna aba TikTok ayinza omwana yakasala bw'ati kampu eri nekakwata nekakozesa ng'ekyokulwanisa abaana ba TikTok kye batukola babatemamu waaka ne katambula ku TikTok ne kagenda mu mitwalo ago atemako waayagala sajja nawe kale batemamu waaka waffe singa bategeeragana naffe ne mumanya nti ate temusibisa gye mujjako waako osuula otya omulimu gy'ogujja bambi katoofe kati ate ye bamugamba omukozi wa terefayina kakati yate teyantwalanga waakantu kyovanze kino indako bwe yali ajja teyali takukimanga wa YouTuber ye ng'amanyi oyo akozeseza TV ya Buganda okunkuba
Yali akukimye ku TV. Nga ye akima yakozeseza TV ya Buganda. Ninga tekyali kigendererwa kyange. Kati enva nkugamba. Bambi soko mbuli embera yali etya. Bakumuna mwe bannamwe ababanoonya. Jeno yali akunoonyezaako gwe. Kati wanewa wali tokyasulawo. Saalinda buke. Wakola otya? Mwobo obudde bw'ekyuma kyalina okugwera bwe kyakugwera. Waddawa. Sina gye nadduka ne nayitamu nti gye naanyiize kati ani asobola okwogera naye. Nti kano. Munange mukama wange akantu kaalabise nga bwe kaalabise ne wallahi. N'ogula data n'omulaga full interview bweri. Omutiitiizi yalagirira abajulizi. Mukama wange akantu nze n'omusajja simumanyiwa mukama wange amazima galiwe. Gwe wakola ki wakyaza? Oba bino byewefula omukugu awo mu bukugu awo ate yagiramu example nga si gwe nali njogerako. Ate nzijukira okugamba ebintu ebyo. Bino ebintu byewefudde omukugu okwanalayizinga. Shalom yayogera ku mukugu. Shalom naamusibisa. Yazzeeyo mu Bwakabaka. Yazzeeyo mu Bwakabaka kati kabaka. So kanemu byonna ekyamazima kiri bwe kiti. Inze kino nkyogerera wano. Lwaki nkigambe? Shalom gyali osanga nange gye nandibadde. Atogamba Shalom yekka. Kakati lwaki nkigamba bwe? Oba ne gundi yadde atandise tukumpa akantu. Muva wala. Ne muva wala gyakola ki gyali. Kati nze sigaba ddagala esikozesezza. Wuuyo mubuuze. Nobati. Mumwera naye gwe gwamutwaziza. Nze sigaba ddagala esikola ki? Ize bwe ndaba nga bantwala nga nze nayogedde. Nfuuka mutiitiizi. Nze nfuuka mutiitiizi. Naye kati n'okukyaza omuntu kikusibya nakirabye obeera ettu. Kategedde bulungi. So just kye tuba tukola. Bw'owulira nga wayogedde. Ngira bennanga muntu. Bw'owulira nti nno wayogedde ko kasanga gwe wayogedde. Reach out kuwakoze eki? Gwe wayogeddeko. Ne bwe bakugabaga bintu omusajja si musanyufu naawe naye n'otuna video nga kyamanzi manyi ba si musanyufu. Munoye mugaye mukamana. Tegeza kati okwetonda kubeere kumpi wano n'okukosa. Ani biko okwetonda kw'essimu kwangu okusinga nga bitabuse ne weetondera mu public. So Jeno embeera ebeera etya soko mpeemu awo. Beka. Ngamba kale wano bakunoonya otegedde essimu ogifunye. Ate yennyini yankubira. Ate nga white wali network. Ayogera bibiri neevaako. Nyabo. Ate w'omukira ye teyitamu. Nfudde. Naddamu nakuya n'ayogera bisatu neevaako. Ey'okuna gikuba ndi mmanju. Lwe lubuto kendeera. Bambi. Kale nga mumwa. Nabino okwefuula nti oli mukugu. Sonya kakati oli kusaimu ofishe endaba yange ey'ebintu. Kati nga bw'oyagala nkulaga kino kifaananyeko ekintu kya Jeno. Byonna n'okwonoona. Maasama yasama ebyo. Walabye. Walaba amakula. Owange. Kakati enjo bajjeno boogera batya. Waba kubidde essimu ye ebigambo bibanga bimeka. Owoza kubuuza kiri wabadde oyogera byaki. Ne boogezaako munnyonnyola. Ng'obyogera ngaani. Ate nga sina kyendi. Gwe. Kati kiki wasinga okutya n'ogaa kanneetonde. Ogenda kisasulira. Nyabo. Bambi. Nenga kakati nenkatunuulira. Katabaniko. Emyaka 6. Gwe. Kati omala okuzza emisango Jeno otunya mutabani wo. Naye oli nali mutunuulidde nga munoonyeza kyakulya. Naye tewamanya nti nina kkoba wano. So n'abaana batandika okubuuza ku bazadde baabwe ab'akantu. Taata oba maama nsaba okome wano. Akantu wekamutwala. Kukwata otandike nina abaana. Naye bannange mutusonyiwe bane tulina abaana. Nze nkubu ali kakati waliyo n'omu nga takuuyanko takulabanko. Shemi mulowooza nti nensi ebalaba. Okimanyi n'abantu bamuwa mu wiikantu nga takulabangako nagawo naani ajogerako. Who's this man? Yangamba you paparazzi. Nyabo jjajjange. Gwe paparazzi akwa bifaananyi bino ebyokuyiwa ku kkubo. Ajalaga maama ndabako kino. Naye ate obafaanana. You look like one. Nkubira omusajja mugamba kati wano wonde watonda banaye enfukabidde. Olimba. Zubedah nze n'okwetonda. Ebyo byonna bireke. Kaakati Jeno wali omugambye eki? Daka.
Baola bannange tulabye. Ne bambi bali bakututte. Kakati kyeva mbagamba nze sigaba ddagala esikozesezza ati era bwempuya nti omusajja simusanyufu. Kyetulinawo kyakwetonda maako. Kwata essimu. Sio kyakoze ewuwo. Ekyamazima mukama wange mpuya. Hano tulina omusibe waliwo omusibe gwe twagambye. Bangambe balina omukiika gwe bagaye yetonde n'agamba agalifa naawunya. Omanyi kyama kiri bwe kiti n'abasiba naye alina omukigo omutegedde generational promoter. Naye omusajja amute kimala amute kimala. Amulemeza. Ekyokubiri buli muntu yenna kasita asemberera obuyinza bw'ati mubi n'okusinga bwe yali. Nze nagamba abantu w'ekitiibwa president alikajja akusangeko. Baire wano mu Uganda omutiitiizi alagirira abajulizi bwe babaziika wano mu Uganda nga towemudde President Museveni nnyakunga bw'oyagala. Wano mulino eggwanga lino kasoba towemudde. Naye nguzi ebikoze biti ebyo obinyumya ali mu kulya. Kakati je nakubira kati omusangawo okwetonda. Essimu eno ogiraba nga bw'ogikozesa okwogera byonna eno. Shootinga view once. Ndeke. Nayenze mbabuulidde. Kitegeeza kati mbe tubala. Kati tubala ba Shalom be basibyeko. Kati nawe tukubala mubayise ku lugwanyi. Kabuze kata. Ate lugwanyi olwa. Naye ate gobadde ogenda Makindi eno ku military. Otegedde. Si wano Makindi wa Shalom. Otegedde. Gobadde ogenda Makindi mu court martial. Ngate gwe abalamuzi beeyo buli ssaawa baba busy. Buli bakulata mu court bagamba ali mu America. Nagamba omwana tulyoka tuzunge. Nagamba omwana owulira eddoboozi bwe likankana. Siri omusajja gwagamba simulabangako simu era gyamazima simumanyi. Tewategera gwe wayogera naye. No gwe era agamba gwe nkoledde amukubizza alina gwali naye. Eyakubira sigo lyokozeeko obulabe. Gwe eyankubira ng'alowooza nti buno obulabe buli sponsored. Ne mugamba mukama wange olaba mirundi junior yafuna call data ya Shalom. Jeno mugamba afune call data yange. Kitegeeza jeno gwe wasobya ate si yakubira. Katolo obusungu bwali bungi bambijuka bwali mu transfer. Bannaye woowulira ng'omuntu wamusobezza. Kitagaza bajjeno. Bajjeno bambi bakakkana mangu. Era musajja ngamba jjeno ali lofa. Basonyiwa mangu. Naye agambye nti singa tokikoze. Naye gwe baali bagenda soka bakube kibooko. Olaba wali ogenda soka. Kati gwe abana ba Shalom. Ba Shalom babakutte ne babatwala nga tulaba gwe kikyo kyabadde kyala. Drone yabadde agenda soka ekulambuza ekibuga. Olaba tulambulanga Masengere. Wabadde ogenda lambula Masengere. Naye nga nayo togiraba. Naye nga emmotoka yeetoololera ku Basengere. Okimanyi nti n'ekyo natuuka waka n'enjaza wansi w'obuliri. Abasajja abo bakesa. Kati gw'olaba wali ogenda kuddayo ewo nga naye bambi bajjeno kyembaagala. So naye mu byonna bw'obasobya n'obeetondera basonyiwa kuba bamanya kati nga gola papalazi bamanya nti omaye kati gwe bapapalazi kati atuuka n'akaa kati kino kipapalazi bambi nkakube n'alabira ddala omunaku gwagenda okukuba ata n'abireka. Kyova nze kati kyenkugamba w'owulira nga kyavudde mu kamwako sesole ng'okiwa kyavudde mu kamwako kubanga tulina obuzibu obwo bumu. Abantu abo betwogerako balina be balwanagana nabo ate nga be balwanagana nabo bateekeramu ddala ssente ezaddala okulwanagana naki. Kati osobola bibwanga mu kifaananyi ky'abo abaasasula okulwanagana naki. Kati nga tonnalwoza sooka wejje mu kifaananyi ekikwogerwako. Ate Shalom babadde tebagambye nti avuma gavumenti. Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo. Olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo, kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala family yo out kulya ku nkoko. Jangu ku Zula's Chicken. Kati eri Mengo opposite Masengere. Kola order online kati. Olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken. Ekyennyanja embuzi. Tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 7559 526 488.
olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. Banoonya bavuma gavumenti mu bangi gwe bakusoboddeyo omuvuma gavumenti okategedde bulungi so ekyo kirowoozo kyange ezo nze mbawudde life experience nze nganze naye obanga toli mutiitiizi kubanga nakyo ate nakyo kikulu okuguma ng'omusajja nakyo kikulu leka kuwaga abaana bakole kiri kyosookedde bw'oba olina minizi zonna ezoogera n'omuntu ate waliwo n'akantu kano abantu abo omuntu bw'otera omukola ekintu ebiseera ebisinga they reach out naye amasimu gano olumu tuganyiga n'osirika n'owefuula n'ogaano omuntu bw'atwalanga obudde nakkubira oba n'akutumira omubaka twala obudde muwa obudde mwogere abantu olumu obusungu lwaki buboyiringa ne budinnya nnyo abeera na bungi kati kyasalawo bukolamu olumu kiba kyaffectinga ggwe kati so mwogera nejjeno mwagaza ki kati tomala okwetonda mufuuka bawa kati jeno kyesisobola kukola kati enkola muwaana ate munnaye wavudde mu mannyo g'empisi oyinza obutamuwaana kati gwe wotulwa bebogerera ku jeno oyo gwesimanyi era bwensanga ayegera ku jeno matameerere kweyasinakasa nti oba yansonyiye mukono tannaba kati yakusonye talina kyayinza kukola zofunawo nesinga okola ensobi yonna ayongereza ku kiri njagala nakujjawo gye namwogerako ewala tekadde ne katambula olina n'awala wali oyogedde sijjukira sina jeno gwe njogedde nekikulu sina na kibi kyemwogeddeko ate nekya tolina linnya lyoyogedde sina linnya lyonjogedde ate sina kibi nedda kati nze kyenjagala gwe ku byoyogedde yenna ajja n'ateekayo ekifaananyi kya jeno gwe tutamanyi basiba oyo batuyambe batandikaabana ate nawe nyina nawe ataddewo ekikye muteekewo n'amuwulira ojja kumuwulira omanyi mwepankapanka munsimunasajja bakoleredde amazzi gaabwe ku kooti nga tuli ku bintu bya Shalom batugambye omuntu kati n'akwata ng'oli ayogedde n'ageresa ono n'agamba nti ono ataddewo ekifaananyi nga ye mwogo bwa butegedde nti bagamba sayimu n'ateekawo ekifaananyi ky'oli waddembe kati omusuuwinga oli waddembe oli waddembe okujja n'ogamba nali sigamba oyo nali ngamba kino naye ono ye yaleese kino n'ateekawo kino n'osuuwinga oyo ibambi kulika kinene oyita mu kugezesebwa nayigamu naye era obadde toyiganga mu bunaku oyiga bambi kati kye nayigamu abantu abo balina amannya abaingira nnyo omuleka abasajja abo mubaleke ate abasajja obalaba balabye ebintu kati ngabo bajjeno balabye ebintu balwana dde entalo bakoowu omwasamira mugamwa ng'akutunuulya bwati n'agamba eno embuzi singa tebaalife tebandibaddewo ng'oddaawo omwasamiza kyoyita omumwa bambi kati ate ne mu entertainment nakyo bwe kiri abaana abo gye bali bambi nga batobye for their way awe bakola ki nze nekintu kinayogedde nti nze nina obuzibu neesanga nnyo ku negative side of Bebe Cool buli saawa ebiseera ebisinga n'ekyenkola Bebe Cool nze ne bwayogera leero nempa opiniyoni yange nkya bwaddamu simuddamu yes ayinza okuba nga ali biased gyendi and I know he is naye saagala atandika okukirowooza nti kati ate obwa bayasi bwange buvudde ku nze kati bugenzeemu ne sponsor anti waliwo omuntu lw'omulemerako ennyo natandika n'agamba naye bona ninako buzibu oba kika ekyo ke tuyigenda okukola make good bw'obanga ojjukirako olunaku lwe wayingira ku spice bw'abaako akalungi kakoze muwaane tubagamba omutasobola kuba mubi yenna bwe katuuka olaba kino kimpaanyi ayinza ala leero nanjogeddeko ekirungi okitegedde kimugenda nagamba kira kati buli we yayoge tewali yakola ki yamusindika naye naye ekyokubiri kati era ne mu bantu baffe bana aba social life bali abagundi siboogerako aba social life njagala muyige nti Uganda yakuyiriba Sayimo bw'omulaba ng'ayiiya obulamu naye ng'akuyingira nnyo yogera naye tomusiba
Tube ba Luganda tukulidde mu industry eno yeki omuntu alina ekintu ekyo papa Misaaki papa akutuuza n'otaddamu kwagala mwogerako akuba essimu n'agamba bampita papa Misaaki Semakula nalabika video naawo nno n'olyoka otandika ottamatama akubuuza mbadde ninawe nali nkoze awakyamu ntereezeemu nogayi ku myaka gyange ate nze nga papa atereezeemu mukama wange nedda kale kakati eno video wabadde otegeeza ki kyova abanzi saagala nyogera mutonda muntu asinga myaka kutandika kumpozesa naye akulekera challenge n'ogamba naye manyi kale genda mu maaso oba kusimu nga mugayi sajja abadde akulima abadde azzaako ki omugjayo lo wekka so ndowooza anti kati emyaka gya papa gigamba genda mu maaso oba oli munakubuuza kati wano wabadde otegeeza ki kuba ndabika nange neetaaga nnyinnyonnyole nniza okuba nnakutegedde bubi nga tokina kyosobola kunnyonnyola omwana yagambye omutwe gwa Shalom gubadde tegulabwangako bangambye bamusazisizza jirita emitwe gy'amawulire gino gye bayogeranga egyagataliiko nvuvu gye giri ku mutwe gwa Shalom gwanaafuna mu gye bade bukyatambula ajja kubulaba Shalom naye ajja kumanya tubadde tukola kantu you can understand our sister tubadde tukola kantu munna ate kati gwe tuyinza okwogerako Ekomera lino next sina gwe byagaliza tubako Ekomera bannaye Ekomera nze kyovola 25 weekend tugenda kushootinga recap y'omwaka yo ngenda kugatta nani era shootinga recap y'omwaka mwaka guno bambi guweddeko lwako bambi guweddeko n'amakomera gesaagadde kana ebyo nze kyemmanyi olaba Simons ebintu bye nayiga mu bulamu nze olaba nti nno nze nyiga naye mmala neesonyiwa abantu naye olaba abantu abagamba Shalom kagendeyo bikize nakyagadde nze kyemmanyi Katonda tagera kibi wayinza okwaddewo ekinene kiyinza okuba nga kigenda tuuka ku Shalom ng'ekiri layita Mukama ku bye yalabye Komera kyagenda agira abeerako awo abantu bakkakkaneko abantu bafune emitima bawewuke bakkakkane kwandasi naye nga tewaliiwo kyamaanyi era kati gundi yavumyani muvawala yavumyani ali Ekomera oba onaagenda teweetaaga abasibe bonna abaliyo bavumaani so waliwo ekintu nga kizze so kaakati buli omu bw'avaayo amanya n'amanya nti okke wano ngenda tereezaamu wano ngenda kukolamu bwe nti kubali basomera tukyali ku kyaggawuni bana Chosen Beck wamulabye namulabye Chosen Beck bambi yanyumye Chosen Beck yalabise bulungi kolo gwabwe gwanyumye gwabadde ku mazzi naye anko balamu yamuyise baŋŋambye yamuyise nga 23 yamuyise nga 23 agenda abitebye ku nsonga z'abaana baŋŋambye waliwo eyaloopye musajja ye yagenze mu Ministry of Gender n'ateekayo okwemulugunya kwe era ye n'agamba tayagala ebyo bintu bya nonsense. Let them do their own things but do not involve the kids. Nenange nze nga nange omuzadde omusajja aba n'ebintu bibiri nga n'omukazi waba n'ebintu bibiri. Zubedah osobola okubeera omukyalo omulungi ng'eyo mu kisengo bikola bulungi naye ng'oli maama mubi. Yes, you can. Abakazi gye balinga ku bbaawe tomubuulira ateekayo amazzi agookya n'asooka anywa ekigundi naye nga maama mubi. Naye ng'omusajja amutenda naye nga maama mubi abaana balwala n'omusujja ne gwagala okubattira mu buliri nga tamanyi bwe balabirira baana. Ate ne maama bw'asobola okubeera maama omulungi naye nga si mukyala muki? Si mukyala mulungi. Kakati ekibuuzo taata abeera ddyo omulungi afuuka ddyo omubi. Nze ndowooza nti abaana beetaaga okuweebwa omukisa okusalawo nti taata muki? Mubi. Abaana baweebwa era taata omubi alabika. Era with time taata ajja kulabika nti mubi. Naye ye Amiri aweerera abaana ang'oliwa. Tulaga lisiiti akikiipinge. Akirazirage ffe. Anti ate yazutaka baamuvuma. Anti kati nze bwebuzibu bwe nnina n'abakazi. Bwe mba mwagala omukazi aveeyo ye ayatule aleme kufa na bulumi. Lwaki omusajja bw'avaayo okwatula afuuka kisajjasajja? Bwe yavaayo n'agamba oli musawo lwaki otulaga bali baana babo. Nze byo sibyagala Simon. Abakazi tulina obulumi era bwe twatula
society ebeera naffe n'abasajja mubaleke tuleke Amiri ajja atubulira oba alabirira oba n'abato akola ki wanaasirika ate asirise kitegeeza ali guilty bw'avaayo n'ayogera ofuusa kisajjasajja lwaki oyogera abakazi fayini mulina obusungu bungi nnyo ku basajja ababalekawo batabawa buyambi naye nninawo n'abakazi be balekawo be batawa buyambi nga mulina bintu bye mwakola abasajja ne beekyawa ne babaleka n'abaana bammwe naye nze ndoza solution ya bino byonna eri ku muntu omu ani naye aganya tuyamba ani Sekajja ate Sekajja kuyamba ki Sekajja atukwatire mukyala we ku maanyi g'alina agatteko amuwe rawundi z'engeezo kati awo mu kikoowukoowu amugamba toddamu kwogera ku musajja oyo mu mawulire sibyagala bwe kibanga ki ekibaleetera okutrendinga omanyi kakati trending relationship yaabwe ndaba buli we bajoogerako kye bakolera anti naye trending eri emu naye waliwo kye tuyita omukwano bino bye twogera bibatuukako walaka kiripu yabadaddamu ndozi yabadaddamu kasuku yabadde addamu koko kitegeeza nti bibakola ki bamugambye koko n'ekyo ekimwakyo shut the fuck up ate kamanya amawulire naye mu bino bye twogera bibatuukako ate biruma omusajja oyo agenda tandika agenda gye tukoma okujjako beera mu mawulire mu bibuuzo omusajja yagambye byonna abiwulira naye bye tebimulya alimba he's used gye banaawo tunaako mu boogerera nga tebava mu mawulire nga bo but anyways say more buli muntu bw'oba oyagala okufuna emirembe you can keep your relationship private emikolo mujje mugikole biki naye wotandika otulagira buli kamu keeping up with the same old naye okutugamba bingi nzenna kapo gyengoberera ku TikTok oyo you can create a character eri kapo ba creating a character kwanza bane okwata amanya kwa nnema ne mulondo the mulondos ne ba mulondo create a character ayinza jivuma you can create a character ngane Amiri talimu zeche sagala you keep up with the mulondos zeche sagala chose tibeki Brian Mlondo with the wife musajja ataswala na kutuuka ku gundi Lukaya wala kulwe Masaka oba otuusi yatuuka yadde ekyengera ne omusajja alimu okutuuka ekyengera gwomuwota relevance kafenyere bugalala bisi muleke nekimu bibiri onanjagadde nyo talinga ngoli eyankuba moneta inayo kyayogera natalireti eshiza ko ne babeereri ho lero ntuse ku muhavula liti yantusanga ku muhavula bana wenengeri jonkisinga nayo li yannumanga bulungi ontegedde bulungi yo manyi amwana yagenda kujja atubulira na lwaki akisinga Sekajja bantu mmwe mundaba abantu bagamba lwaki bisawo bokisinga Sekajja oli teyandyanga mimwa oli yannumanga bulumi omusajja bisawo yalowoozanga aluma mukyere ninza ne obandiroko gwe sokoleke obandiroko kesi za public nange zagana mukwano ate nganze manyo waliwo ebintu byenda biraddala nga biri private sikulabamu kumanya kukesinga nange akawalaata Zubedah olaba omuntu bwe yeerabamu olowooza tabula nze nina ebintu byebimanyi Katonda beyampa Zubedah can kiss okuba katale ne teri alaba era wokomye my brother awo wennyini tovuddeewo simanyi ebira byonna bikyagaanye naye kiss wagikwata bukusu lwakwaka tukutwaza tubeere sister weebale Saimo nja kusiba ngenda kuwabira head speech and cyber harassment by the way let me even call the IO nkatwe kuba ye mwangu nebale mitwalo buza kwa serikali bekatwe mwebale kwagwiriza gwanga bana mwangu ye misango let me call the IO in Katwe okyaza abanne munzivoola Raini namulaba bwakala baki wakasala mumayira akakatosa okuleetera obuzibu anti kali mugundi enamba nanti kati nyaa kutegeeza obeera ettu I can sue you ogwaguni gulimu A1 A1 ye kironde wakiba mutwala kironde yazembwa akabaka ekalagwe kati kabaka munamukwata muti naye kironde all right kironde yatugamba ye kabaka weekalagwe
nze kasana mama Kironde yawemula neti Kironde baba yerabidde Kironde awemula akawemulira mu slow motion atabanga atategedde kakati nalaba akantu ke wakola I was not happy aka never rain Rain is your brother nedda mukwano era yagamba gurwala bulwazi mbutayinza kugana kunnaza kakati simanyi okuvoola kulwala kunaaza omutya buti ekyo yinza okuyimira mu kooti noyogera ye defense yo ambagamba bwesebo era oba oyongedde okunti oboola yohonas mugamba bugambi but their brothers ate ogenda okwogera ebyo kuba kati kye tukukola olayika tomanyi siyinza kwadde omukisa okwewozaako gwe ate lwaki musango gwa gwino ogenda maaso ogomba saagala bbeiro nsooka kuteekayo ogomba saagala bbeiro manya bigenda okudda owulirwe ng'osuzeeyo ze kyembandiko nze nyala kuwole okuwulira bya kisiru nze nyala kuwole lekera awo okukyaza abantu abanzivoola I will see you hate speech kye kyakuvoola kye tuba tujjamu mwagamba nti ndi blaza oli ki mbalina kuba sister wammwe lwaki lwe wagenda mu jimu ate ogenze kukola kabina but not your blaza lwaki nyimirire sindako tukyali mu before no nyimirire olabe tukyali mu before nagenze ku TMR bagenda kunkola bibya bagenda kutongosa n'ennyindo yange so next week ngenda soka kukola sajjare ya nnyindo ngenda tukogenda ku mukolo gwa waliwo omwala mulabi ali ku TikTok yakola facelifting nembo batoseka hayo yalina bizibu bye anti bulira nze ngenda kola dimpo ngenda kola ennyindo ensongovu kola akana akagondeko n'omwana yani yagenda NRG Evelyn Mike nze ngenda kola dimples ngenda kola sajjare nabadde ku TMR nembabuuza ne bannyonnyola house the process naye ne baŋŋamba BBL ninda kumala omwezi nga nebasala obuto so njagala beera ng'okimanyi nti BBL omwezi mulamba simanyi amasavu galina dissolvinga kati byonna nembitegeera nembabuuza bakigambira era nebbina tolibikka kiro olibikka ande sineberizirumu era olimba wabula ekyo dokita tiyakiwulira kinzenze ndimanyi wabaddeyo ku gundi yange gye nabadde consultation nalina bugi bambi yagamba tiyakola kabina yanziya ebifaananyi nangamba mbona ogunu nnyoko naye yavumya Aronex tasobola kirowoozaako naava mu ngoye z'abakazi ayambala ngoye z'abakazi yayina lwe yayambala ekiteeteeyi maama wamma tewamulaba maama yayambala ekiteeteeyi kwena ensi ekanudde amaaso tebamukola ekintu yayambala ekiteeteeyi ne yeemoola nze Aronex ne mmutta ntaddamu ensi eno yatabuse so munnange bajja mutwalira mu takisi nayagadde nnyingire omwaka nga buli kimu kikoze ne bibyero naaso ngenda nakuwanvuya amagumba gange so by next year I'm going to be like Nina Rose, tall, slender, sexy, with akaindo kabalalo. Yes. Naye amagumba ngenda ku process ngenda gikolera emyezi nga ena nga bayina laji nga amagumba banuunemu amasavu agalimu tosobola n'amasavu mu magumba Zubedah nina amasavu mu magumba ngekakyaŋŋaanya okuwanvuwa tosobola kati goyina amasavu mu magumba kati fe abawanvu galina we gakulira simple knowledge wakati wakola biology oliwa history gwe wakola biology nze nakola gundi nakola bag nakola bag biology art geography bambi ne byogera bya kisiru oswaza omwana wo yamanyi ate nze binkwatira bye bino bamane bawani omukazi ajja kumala afumbirwe mukazi wo awanise omwana ekipande finally owange nkutidde kakati kuyako kino ekintu kimu ensi yonna ejja kummanyiira teri musajja ne waabeera minisita asobola kwanyisa bamukyuse n'erinnya owange nkutidde ogenda owulira ng'omwana bagamba za kizitoozi owange kale nyinzo sayimo wulirako kino kati Amiri yakoze eki wulirako kino nzamiri anti yakozeewo kiyagala kuli yakozeewo wulirako kino nfuna lisiti y'amannya g'ekika ky'omwami gonna n'empemula limu ku limu ne babaaki
era bw'omala oswala wekka ati nze mba nkyaswala so kujja kumukola obwereere nenchalenjinga omusajja neŋŋamba laba gy'olaze laba gy'ova omusajja n'omugaa yeyambule kyo kinene ati mba nkola binene byokka kinene naye naku zino bayiwa security solution mumpe omwana wange ate nnyingiranga mukazi ate gana agalevu mbisalako ebyange sibirimeti tebidde osobola n'owaayo ebirevu ate bikuliza myezi bya myezi 3 nzisalako nemberanga Brenda Fassie nenyambala high heels nenzanga model abwenti bagenda laba muntu wekacapata nenja laba gyova semutundu naye kuba kuno omwana agamba dali nemugamba close your eyes. Let me show your mother. And even this one seated here. Omusajja n'atunda ku mukazi we n'agamba ono genda gasisobolayo. Odobo olwana mukazi olwana mwana wo kumukuba. Njagala mwana. Ate ekyo kiba kirala. Kyoba okola oba yaga mukazi kukuddira. Ali naye mba sikyayagala. Baba bo banje baba bagenda okunsaba ennamba awo. In the name of twagala kuwa ddagala. Oba owenjula emabega. Newulira ku atako sigaso. Atako kanene. Nobaga gwaga kuba olupiira. Noga alite munnalaba. Nawagamba aso. Nobalaba nobaga. Oba osusi. Kyokola ogende wanneri baba. N'alyoka asooka kusibayo ng'ekirevu. Kale tutekayo kirevu. N'oyiwako n'akuba tinti wa golodi. Kyokola owenjyo ne bagaba bannange. Kyokola ogenda bugenzi n'ofuna kyaliwo olina obbayo ne kyaliwo. N'akugira bw'ati n'ofuna maaka emmyufu. Kati bw'owenjula bw'oti obanga ggunju. Naye ondabira emisinde mu kidaala. Nante omukolo guba gukomya. Kati otuula bulungi n'oli emmere. Kino nkigambira wano nze okummanyiira nfa. Kyovola nti nze mulayini yange. Asiko agambye omwana ye n'akikola babakomye. Kyovola nze mulayini yange timuli mukazi mukulu. Toyagala kamanyiira. Manyiira. Abagagga babaziika mu inchi mmeka? Fuuti mmeka? 5. So ababa kuba baana bo wabadde okola ki? Nkola akavuyo. Ate nze ne ntandise okugenda bwenti. Ngenda kuzimba ennyumba y'abaana bange. Okay. Ngenda zimba ennyumba nga y'abaana bange teri mukazi agirinnyamu. Nina yakikola ekyo. Komanda kisinziira ku level. Nze 001, first born 002. Second born 003. Okola jeryo. Era bw'oyingira oli mwana wa bali bakuleese luvannyuma. Bw'obanga gwo nakuzaala sikumanyi nga gwa kuyanga bakati gwa badde 001, 002 kati ono ye mukulu wo. Wano mwenna mwenkana. Nina omusajja akikola mu holiday buli mukazi aleeta omwana. N'agenda eyo alina afuna mate n'abeera naye mu holiday n'abaana be. Ate toleeta kajanja omwana owange simusindika nga siriiko nga bagamba beera n'omwana we. Kati eno option teriiwo wano. Abenke bukatukuŋŋaanira wano. Gwe toliimu ebyo bya ntondo nti beera n'omwana. Leeta wano omwana. Tusazeewo tiro dadi twagala kulya nkoko nti ye. Nyaawe tufumbire enkoko. Obeera ne kyefuwo. Mukambu waddemu nno kati. Ayima abasajja munaagendera awo akamanyiro mugenda kukagenda. Nukumanyi kitegeeza kino oli nakwa. Kati nze kyasinze okunnuma ne mulimu n'omwana akutte ekipaani nga tamuzaala. Ate nga yakutte finally of got a caring dad. Naawe nze nali nakuzaala. Anti omwana yabadde agamba bataata babiri ate oyo. Ate n'ow'omukyalo naye baamuleka bulesinga nga falamiguwa talina ssente. Yali ayagala caring naki. Kuzira empale ze twalaba ze yayambadde eza jjiini ze yambalanga e Masaka. Omunyo. So abasajja babeere bakambwe nnyo. Mwongere okubeera abakambe kubanga abakazi gye balaga kale ebipande ebigenda okuddako omponyeza abadde tantuusa ku ntikko. Kwongera kubaswaza buswaza. Akati kinako bagenda kukuba structure y'akantuko.
bagiteekeko omwana oyo aba akiwanika okategedde bulungi bateekeko taata omwana akaleeti ekipande kijje omponyeza botaniko at least gontwalako mu bale kino ekyaze Zubedah abasajja tulina okusitukiramu mwerwaneko nga bukyali otherwise kigenda kukulira ddala yawe mugirinnyemu nga bukyali kubanga ate obuzibu bwe twafunye ku eno stress eriwo abasajja ebitundu 15 bokka batuukiriza ebyewaka bambi ebitundu 85 ku biri 100 bwe batuuka abeebaka bwebasi katosobola kukkiriza kutyoboolwa bwe tutyo omwana agenda kuwayanjula gunju omponyeza abeebiwalaata naye banaye tuli kusekerera muganda wange oli tusonyiwako olwo naye kati olaba ekyo ekintu kya chosen kye yakoze abasajja mwerwaneko abalala bajja ate abawala banyiivu eri ba ex baabwe banyiivu anti olwo omanyi nti omusajja bwe yakukyawa temweta alalenze na ex we gwe mmanyi ampalana nagaana omuwa contribution w'embaga nga bamuwasa ewalala ye naye ate eri ojjoogo anti wali twafuuka mbu bamukwano nengamba era ate naye waki wagaana walumwamu nali njagala mbulooking odde wakosekeko banna waliwo relationship eyonona relationship buli kaseera nga message gye basanga mu message tebagamba naye bwogamba mweta noono kiki n'ogamba ono mukoze ekya neesonyiyire ddala kamumme contribution kati Amiri azimba nnyumba y'abaana be abala abalwanirire kati Amiri kyoba okola school fees musasule siweereza engoye omanyi bulirayo kino kimu ne woba olina ssente nga gwalabirira abaana tosobola kuba mulungi asembeddeyo ddala kaakati oyo abafunyeeko olw'olumu kwata abaana batwale mu bifo ebyebbeeyi bashoppingire akawungezi babazzeeyo ewa maama waabwe bajja sigala ku mutima nga taata maama ayogera bingi bwe batya abaana nga basinga ku ddadde kwe tutava batandika gamba ti osa maama so Amiri yongera sasula school fees oya tumalirize omwana omuvubuka yawambye omwana w'abandi bwomulabe namulaba naye sinabitegeera omuvubuka yawamba omwana netava ku social media babeera batya nga ali online nga tebasaba mukwate kyesimanyi ate naye family eringa erinamu ekyokubiri ku makya wamadezanya vidiyo ye yali mu Lunyangole naye nga kirabika omwana agamba family erina byetayogera senagitegeera story njagala tulabe gyenaggwera era wakubanza kyenalabyemu wekibanga kiringa bwe kitulabibuka bamama newoba okola byongera abaana mubongera obudde temuleka abantu bemulekera abaana kubanga omwana abatya nga bamuwambye almost for 1 week naye nga ebifaananyi byonna ebifulumalaga nti musanyufu bakola ne vidiyo bambi so nasuse nendowooza naye katulinde story tulabe gyenaagenda so Gibbs Bridals bagisangawa Mkisaasi ku White Horse Mall ground ya Bahai baddia darling mujje tubatungire ku ngoye za Christmas omukyala nga tonnamundeetera nandi otunga za mikoro nedda mukwano tukola ne dresses za Christmas so mutungira dress ya party sembera kumpi na dresses za mbaga ayinza okukaka anti tonnamwanjula n'ebyo bino bye byaleetedde Amiri obuzibu wandigenze n'oyanjula kuba kati olina ow'okujja gomesi ku bwereere so omwambaza gawuni ez'obwereere olina ab'ebifaananyi gwe kennyini kampani namba kijja kuba ku mukolo gwange ate sayimo akamera ogenda zeeguza njafuna eziri beta amasuuti ojjafuna ago olina akwambaza obugundi bwo bukafutani era nja kufuna nja zitungira bweru kafutani zo bagenda kuno zitungira bweru beta naye nezirira nazo zange sizizo bati olina akuwadde n'ekikumi naye ekirungi nnaku zino wabukendeezaamu anti wabwasamiramu nnyo tekyakuyisa bulungi wakyogerera nnyo kyannuma nno nga nange bwokyaza balayini wekinnuma we balayini bakyaza emirundi emeka buli womukyaza alina okunnyingira omwana oyo anti mwakula mwenna simanyi wakyamumanyiira ate nawe oli omu kubaasanyuka nga tafunye ekkaati twawona ate twandizannye ddi iba tulina shows ali mu palamenti oli omu kubamusabira
Bannaye musiibe bulungi mweraba yikalira babannayo obudde. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel.